Yes, Faadi TV jinkwaniza kade kano okuwasiza otya oli otya ngena kusaba osubscribing atompeti video ka like subscribe onyigene kade nyiga ku notification bell ojja kuba ofuna notification nga tadde video wano ku Faadi TV sikala ngojje kumideko ate sikala nga ogifollowinga bagita Faadi TV yuji abani updates sezina vadu buli kade buli sanku sakaba oli agabaga trending ne ku update nga ne kusako biche bitamba mu gwaga lya Uganda abasinza mu gwanga lya Canada mbatumideko comments nziraba abasinza mu gwanga lya USA abasinza mu gwanga lya Belgium mu gwanga lya Saudi Arabia mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Jordan mu gwanga lya Oman mbatumideko era mbagala byansuso mongero kujye kumbirako mongero kubanga bagifollowinga bagita Faadi TV YouTube channel ekuwa ebisinga munange ensonga za Kapeesa zino zifuuse ensonga za Kapeesa TikToker w'amaanyi Kapeesa sawa zino akyabikibwa nti yafa kyokka ate bagamba Kapeesa teyafa byasooka kuvanga balaga Kapeesa ali akola firimu era abasinga banagamba ne bagamba baba Kapeesa mwazaanyemu firimu eno nga bagamba bya firimu ebya ddala nno kibiri serious ebya Kapeesa nga bagamba nti mu kusooka bali bazannya firimu ngera balina ka clip ka firimu kibali bakwatira ku beach eyo gibagamba gye yafiira ku kapikipiki buno ku beach buno pikipiki opo ku zi beach buneeno obo ku beach obo abagamba nti bali bakola ki bashootinga ka clip akafirimu emoji bagenda okufulumya ate byagenda okubanga bagamba nti musajja mukulu ne yali avudde ebya ddala basooka kugamba nti yali clip ya firimu ate byagenda okubanga bagamba nti musajja mukulu ono yali akoze eki yali afudde kati sawa zino TikTok ekiri ku TikTok omuntu wange na social media sites eziwerako essaawa zino ebiriko biraga nti musajja mukulu Kapeesa gyali mulamu era ono bagamba nti yeewola ssente nezimutirirako obungi ssente zeyeewola zali nnyingi n'asalawo okukola ki okwebika ekisinga okwewuunyisa basiimayo TikTok account ye teriiyo era bugenda ku TikTok nosakingamu Kapeesa bakwetera bu video bulala ne bu TikTok account obuli fake naye nga TikTok account ye eri official bagisimulayo eya Kapeesa teriiyo ebiseezinga banagana basinga kukkiriza kuki ku TikTok account okusimulwayo okugiretera okugidisablinga nebanga tekyakola banagana basinga nze nange kyandizira okukkiriza nti Kapeesa ali mufu tukati sawa zino balaga nti gyali mulamu kati ekyebuuza Kapeesa yasimula TikTok account ye yekennyini nagisablinga okubuzaabuza ng'alaga nti mufu bangi bakoze bu video ku TikTok nga balaga nti Kapeesa gyali mulamu bangi bakoze bu video ku TikTok nga bagamba nti Kapeesa yabba ssente ne yeebika bangi bakoze bu TikTok videos ku mukulu gwa TikTok nga bagamba nti Kapeesa mwali muno mu nsi mulamu naye alina gye yeekukumya Kapeesa ebyaddala mulamu oba mufu ensonga za Kapeesa nazo zino zifuuse olwo zatandika ng'ez'okusaaga ne muntu wange zitandise okutabuka mpolampola baana bakwata bu video ku TikTok nga balaga nti bali mu lumbe lwa Kapeesa saidi ze yekyengera nga balaga nti bali ku lumbe lwa Kapeesa tukisinga okwewuunyisa tetwalabako ku mulambo gwa Kapeesa nga bamuziika tugenda mu weekisi nga 2 kati bukyanga batandika kugamba Kapeesa nti yafa tugenda mu weekisi 2 kati ssaawa zino bakola bu video nga balaga nti bali mu lumbe era nga bayita abantu bangi nnyo ba bloggers bagenda ne banonye wali olumbe lwababula ba YouTubers abasinga banonye wali olumbe lwababula kati ensonga za Kapeesa banabaana lwaki batuzanyira ku mitwe balaga nti bali ku lumbe era bakaaba amaziga okufaako obufi ngera wali wakwata lu video naluteka ku TikTok lwakwa video lwongezaako tunonyerezaako nja kubandufuna nja kubandubatuusaako mbadde sinaakulufuna naye wena abandufunye nja kulubatuusaako nga balaga nti bali mu lumbe ngera balaga okunyola okw'amaanyi era nga balaga nti omulambo gwa Kapeesa gwatuuse kati okuba gwatuuse lwaki tetwalaba kusika kwa Kapeesa ate nga bagamba gyali mulamu nga ensonga za Kapeesa zino nazo bannange zitabula musajja mukulu no Kapeesa basooka gamba firimu basooka gamba nti anoonya stanti agala kubanga trendinga kwebika kati ate biriwo essaawa zino bitaga nti yabba ssente neyeebika yafuna looni nemulema okusasula kati agezaako kwebika essaawa eno kati banaganda basinga
kibatambuza essaawa zino bagamba nti kyekituufu ekyaviirako omusajja mukulu Kapeesa okwebika. Asebyangu ne bannange ebintu bya Kapeesa bino nabyo ate bitabula bulala, bino bikambwe bulala, bino bitabula naye essaawa zino bitweninga ku social media sites zirako okuli TikTok, Facebook, YouTube, kosa ne sites eziwere ezandaliza mawulire nezi website ezisinga ez'amawulire ensonga za Kapeesa zitweninga byansuso naye nga Kapeesa muntu wange bw'oba oli mulamu ojja kukubibwa mizibu Kapeesa bw'oba ozanyira ku bantu oyinza okwagala okunoonya asitanti oba feemu ate banaganye bakakala ate nga bakukyayi bukyayi nobanga n'omuntu omuto kyamina ku TikTok akufollowinga ne kampuni zandikwadde obulango okuzirangira nga tisikwesiga naye nga si byangu Kapeesa bw'aba yafa Katonda amuwummuza emirembe naye ng'ensonga zizo zitabula twalaba ku mulambo gwe nga bamuziika ate nga ali TikTok w'amaanyi tewaliyo YouTuber wadde blogger n'omu yali kuzika Kapeesa oba ku lumbeerwe teri n'omu ate nga baali bateekwa okubaayo singa byali bituufu nti yafa twandi bitegedde ku YouTube ne ku TikTok twali bitegedde byonna naye nga bye bitambatamba essaawa zino musubscribing ate mupede video kaleke bagamba nti yafiira ku Mazzi naye nga musajja aleka gyali mulamu Kapeesa mwera